onkole otegeera ndi musajja musanyusa mulungi so kitegeeza byobufuzi tusobola byawula ku ffe ng'abantu tulina kukwatagana tulabe nga tuyitawo lyekkubo lye twakwata tugumire eryo tutambule tugende mu maaso ate tunaakola ki so kitegeeza anenya Ssaalongo okuyimbira Namyalo oba anenya Ssaalongo okuyimbira Bobi Wine oba okuyimbira Nobert Mao aba akoze bubi ate aba akikozedde mu mbeera ya kinyomo era naye omusonyiwa mu nkola y'abasonyiwe tebamanyi kye bakola yamaani so Ssaalongo 2025 ono atandise atya 2025 ffe tutandise tusimbudde tulina oluyimba lwaffe ne Latinamu lwa ayi nansindira ennaku ye ayi nambulira ebizibu bye ayi obutamalako bw'omwami we amusuza njala teyeebase lwayi kubanga kati ffe twamanya bakasitoma kye bakola ki kye baagala bakasitoma baffe mumanya akatale we kali akamwe kali kakati gwe ne bw'ovaayo n'oyogera ffe tumanyi we tutunda ennobu yaffe tugenda kwetolola mu tukyali ku Silverback Lounge nabagambye we tuli ak'okulya n'ak'okunywa okwoza emmotoka n'okuba nti parties birthday parties n'emikolo n'embaga mwe tugatteko oba mwenga mujja mu booking tuli next to Makinde Secondary we tugatta then tutambula ne THP Property Consultants basajja baffe betutambula nabo ku by'amataka kibanja mpola n'okubanjiza amayimba g'abapangisa no apartments ez'enjawulo banoonyeko enamba z'amasimu kweziri awo wansi then ngenda kwegatibako muganda wange Latina mbatubuli akayimba kano ayi babadde ku Nerupi promotion tutambula nayo mpola ku promoting endongo TV ne radio ne ground then kosa April event ushers abana abo bakabiba beautiful bakola bulungi nnyo mu kintu ky'emikolo n'embaga ne events ezenjalo so katwetole mukati tukatuleko Latina matunyonyole embozi ya ayi ne Ssaalongo ekulecha era bakwatagana bate ne Ssaalongo ekikumbo kikubye ne Ssaalongo nyiridde ne Ssaalongo ebulayo eyo abana inkudite yabagizinira ddala nga tuumulamu enkudi amazina tebwagazinira ddala eyo ekiri ebulayo ate birala kuba wagamba bed space nkudi abaana eri ate birala birala nnyo abaana beeyagala nnyo enkudi daily routine amazina g'enkudi gaba makalu oba bagambaza naye waliyo n'akanyomero ka musuwa ku musuwa musuwa ku musuwa oli serious yes musuwa ku musuwa nga guliko ekitangazo ekikebezza oba alaali mu juba sala baana bayingira ki ogenda mu nkola ya ogenda kundaba kimafiya tebuli mu kitangaza kebera muno gamba ogira ki ebyo ebintu by'ennankani ate bonaddamu ebyo ate n'osubwa ennankani addamu ebyo tewababudde yingira mu ngeri y'ogenda kundaba kimafiya tewali budde tetulina nawe kaba kafunda nja katundula sitira amaziga gakabe nja gasangula musajja kyo yatamanyi nakulabirira ne kanaitirozi nako ne kabula nansindira ennaku ye nambulira ebizibu bye obutamalako bw'omwami we namba 15 ku YouTube soko bampere rivers abakazi tobateresa kyama yaŋŋamba ku ntiko tatuuka konze kankulambuze mawokota sigenda kukuttira ku liiso nkulaga fyuchayo mu maaso bebi tugende mu maaso byewatereka kikito bijjayo kyemola kikyusa ebiiso so awe tuli tetukyayimba biryo byana ate simanyi banaye mwebale kuvuba mwebale kulima banange ddayo ow'omwami totanga omwami twavaawo Latina mwagira bakyuka baddawo naye nga nkujjukiza abaganda banga THP Property Consultants abasajja abo atubananyeko mu bintu by'okuwona obupangisa n'okuwona okukonkona ennyo omanye abantu bamu abaavu tuba n'entondo wonkonkona nyinza okunyiiga ate ng'olumusereza abuze so tubyekwate nnyo abasajja abo THP Property Consultants mpola mpola enamba ziri ku screen eziyitawo mpola mpola then April event ushers abaana abo bakola emikolo n'embaga bakabi balungi nnyo nnyo kosa ne Silverback Lounge wano ak'okulya n'ak'okunywa Ssaalongo emmotoka bagifeffese champion jiko ne bali mugikwatamu ne ya muganda wange nuclear bagikwatamu abe simanye iyo giresewe emmotoka naye nga mpola mpola ku Silverback Lounge n'okulya n'okunywa tunywere so twegatirwa ko muganda wange Latina mugambo otya
Yo ndi stage kiri kitaba na. Kankukwate wano kasai sound e masika wali tukuli. Anti olaba omuyimbi ayina hit song era baba ayina mukwatira mu. Tonkubye nnyo. Nedda ebyaddala olimba lwange ne puzzle olaba. It's a big song. We're trending at number 16 ku YouTube. Right now we're number 15 actually. Okay. Ate rupia lukula bukuzi. Ate munaku 3. Nulwaku 3 luno. Trending ene sinzira ku Kisalongo. YouTube terimba abalala trending gwe bakola bintu byabwe baba balimba. Simanyi na award engeri gye bazitegekamu wabo bati. Salongo trending ene ya ku trending ako ngenkuli teina video. Nedda bwolaba ng'olimba ku YouTube lukola. Manya byebyo. Biralamu. YouTube kampuni y'Amerika. Teri wano. Tetumanyi. Yo ekwata space yansi global. Nemanya nti kati akawo kali mu kunyoka mu province gye bayita Uganda. Bafuula abatabiraba, babiraba. So Platinum ogamba otya? Ndisted. Nga tunaleeta puzzle abantu badde bagamba obabuzeeko obadde ku kinga tunatunya project empya. Badde ndi wange nga ndi bulungi. Watwakulako mu Game Park Music nitula ku Platinum yali ne muganda wange TON nitula ku Platinum yaliko yekka n'atambula obaddewa. Olaba ebintu bya management sandi yagadde na byogerako. Naye kyenyinza bagamba mu abantu ba media musobola oletera omuyimbi obeera depressed, musobola oletera omuyimbi okola ekintu kyatandikoze. Kituufu. Mwe mulina okumanya abantu ba media tebaliyo oba gye bali muli babaafu. So sala otulunire lwaki Platinum bayimbi bonna? Platinum twatandika ffenna 2016 nga tuli bato. Ensi mu kifo ky'okutuwabula ne tukomerera. Kati abantu lwe bazuukuse abantu baali beetamwa. You know? Abaana abato abakyetaaga okusituka ebbanga lyabwe lyonna tebalozanga ku ssanyu. Ate abo ne bakubuza essanyu ne bakubanja ebyobugagga mu myezi 6. Okoze oluyimba genda ogule emmotoka yakolamu zookola ze batwala. Otegedde nova wano n'ogenda n'oyimba ebuliisa ng'ogenze kunonera muntu omuwe akuzannye. nga nokuwa interview by the way, nga nokuwa interview inosasula. Wano ninawo TV zezimu nga ogendawo inosasula banange nga just okukuzanya obuzanya nga balina ka budget ka rotation ne airplane inomuwayo ate nakugamba lo wano abantu nga gamba yetakwatana kya komita kwata kyabiri mbo yatandikira mu $10 $. Naye nga ssente y'omuyimbi ey'omwenda ekiro n'ogigaana n'ogamba ntono mmeka ennyingi ezimala ayimbira mmeka simanyi taata. Kakati abantu bangi nga ba Platinum baatuuka ne bakoowa bagumidde ku ffe ne batukubira ne batugaluna betukulaba otambula n'ogamba komawo ebintu kundi byakyuka naga alunaba ebintu nali nabikoowa abantu baali bamalako emirembe okummanja bye batampola. Kakati Uganda okuba yiti mu myezi 6 bakubanja emmotoka. Asidike baji mubanja. Yes, ne bakubanja ebintu bingi. Abawagizi babambi tebabanja nnyo. Tulina ekizibu ky'aba stakeholder. Akoze eki? Abeefula nti bo beba programming industry bebamanyi ekintu bwe kirina okutambula bebamanyi alina okubaamu n'akasente bw'okuba hit alina okuva mu nsiko mu myezi 3 olina okubeera abantu babayuzinga nnyo. Twajja nga tuli bato nga tetumanyi kye tuzzeemu nti tuzze mu fake. Otegedde ne tulyoka tukwata entuuyo zaffe n'amaanyi gaffe ne tuzigabula ba fake ne tuvaayo na fake. Otegedde ne tulyoka tuyimba ebivulu eby'obwereere nga tulinga abaliko enfuuyirizi. Bw'oyimbiddwa obwereere ku Mande ogenda okuddayo ku Lwokusatu
mune twabadde ffenna nakuyimbidde ekivulu ekapeeka kyabwerere kakati ate kati kale naye kakati ate sooka olabe producer nomugaa tokyanzijukira era n'abantu mukigambire ddala nti abayimbi bangi balemereddwa okuyimba not because they are not talented wabula okubakamula mu nsawo buli ke babadde balina ne basigala nga bajjula na kuwaayo njala buli ke bafunye mpitiramu wano abantu abeetamiddwa okuyimba Shidi Style baamubbe miliyoni 5 pulezidenti azitwala n'atakuba naye pulezidenti oyo ekirungi naye alina omuyimbi talivaayo maziga g'abantu munno n'agenda n'atunda ettaka lye n'akuleetera oluyimba n'okwata miliyoni 5 n'oziteekako mwana ozirya n'omuzanyanga ekiro ku 9 ng'abantu beebase lunakwata abantu beebase babeera mu nguli Shidi Style nagakanzire mu ngoye Platinum bonna byali byabatama lwaki okomyewo lati leka nkubulire ekintu TikTok kimu yazze kutereeza bulamu media erina kino ekintu kye yali yakola mbu whereby yo yesalawo media ye gatekeeper wakazannyo omanyi nti nno mwali mwakituusa ku eno level nga mwe abasalawo n'ennyimba ezinotandika okuyimbibwa mwabasalawo ennyimba sawundi ne mulyoka mukola countdown eziri fake ye Platinum wendi okuwolereza yes ndi countdown enyimba olwokuba wafunye omuwala wamujja ekibaale n'omutwala mu studio n'okwatakwata oluyimba lwa Platinum oli n'omuteeka ku namba 2 naye nga weebuuza namba 2 gy'omutaddeko ani yakoze baatuddewo bannayuganda ogironda nemutya countdown eya top songs Uganda ne mutandika ogipamira ogikoleramu effujjo lyammwe yonna ejjudde malaaya lizimu awadi bawa bayimbi baabwe bawa bayimbi basookeza otya okutereera Salongo twadduka mwatwesonyiwa twadduka tetulidda naffe twanyiiga kimafiya naye ekituyamba twagenda n'emikwano gyaffe era nammwe ne mukola YouTube channel zammwe naffe kati content tugabeeno Salongo TV tezigudde kikola kinamu ne radio olaba ebyaddala biri nti TV temukyalina kyemugambayo omuzannyo gutambula ebyaddala biri nti kati nze zino essaawa oluyimba lwange lutrendinga ku YouTube oluyimba lwange ne Pazzo naye osanga tebaluzannya wano ate era saagala abaluzanyi bwe batebaagala tebaluzannya Salongo abalabi ba TV abawagizi bammwe mwabaleka waabwe ate bakyatulaba yeeyo nzannyayo diizi ne TV nagijjamu kikebo yonna yatalaga TV kati wakazi akulaba YouTube TV ogiteekako ng'ogenda kunyiiga bunyiizi kulaba YouTube zino z'ennyimba 5 ezisinze okwokya mu kibuga Kampala kawungeezi zino z'ennyimba 5 ezisinze okwokya nga bonus track abassamu muyimbi n'olyoka owulira olusooka mpaka ku lusembayo nga tewali luli mu trending YouTube eno radio nkyateekako yayi nakwata akaledio nekakasuka nengankoma nyoge kaledio kamakula nsikamu ekiwaya nalinda bapulezenta nga awaana mukazi we nti yenamba emu nekwata TV nengisikamu ekiwaya nenga TV ko siriddamu kulaba emaze emyaka 8 sigiraba nakova yakwata omukyala n'amuteekako namba emu mukyala w'embu ye namba emu munyimba esinza ayimba akayimba bakayita akawonvu n'akagga nemugamba akawonvu n'akagga kakutta katya namba akayimba kali ndoza kali kanyumanyumamu mutukoze bubi nnyo negwe endongo Salongo eragawa abapromota babanyaga TV tezikyabawa airplay ne radio tugiteekawo bapromota tebakyagala bateeka bawa kyebagala nalaba aboogera mbu tukuweze ku radio nagamba bulijjo tebakimanyi nti nze abantu baava tebazanya emyaka 8 wali owuliddeko ennyimba zange zizanya yeeyo mu mabaale enkudi zikuba naye mu leediyo owulirako ng'ovuga mu mmotoka nze nkuba nze sikuba ngamba nze sizikuba gukole FM nze sizikuba ku radio okuba gwe musajja wa ngamba ku TV munda balabake TV muwa yakuzanya mwoyo wange babbi omunneebaliza muwa nebale baabuwe n'abaana battu abalungi
abatuzannya ekituufu naye abatatuzannye batukoze bubi n'abaatwala akasente eyali emiliyoni za shit style time ono Latinamu baamulya 12 yali agenda naggula mmotoka ave ku bigere alina kigambo kiwooma ne bw'omulaba gwakubulira obusungu bwali wamma tojjonkera yogera obulumi naye nga badman gwe tolyangako ku ssente zange nze tunula mu kamera ogambe nze nze Latinamu siryanko ku ssente ye ku ssente zange nga ya music ku BBS sikolangako ku Deruta akubulye sikolangayo takolangayo sikola kulya oyo musajja waffe akola naye kambabulireyo something eyo yonna gye njogedde balya ssente zange gundi CBS waliwo eyo gundi CBS gundi show gyeteekawo ekiro nga sebo eyo sebo olina okusasula sebo sijookolako nabi kankufaananidde naye omunfaananidde naye gwe kankubuulire mwalya ssente zange simusanyufu Salongo ate kati bobuzibu balina bagenda kunyiiga balekenga omuntu yeyabi ayogere ekimuli ku mutima atoolo osanga n'okukuloga yandikuloze naye omuntu bwayogera aba atoolokose emmeeme ye gwe ovanga ku muntu kumuwa ssente ali bw'ovaana oyogera yayogedde omulabye atulumba naye ayogedde ennaku ye kivuddeko ebyaddala olaba my brother sente zentadde mu disco ng'ate nziwa baproducer abapresenta nyingi ate nga ne bapresenta abamu mbayimbiddeko ne ku shows nga zabwereere neera ssebo ng'okugenda ku show ye ku TV akuyitayo epesa olina okusasula oba bamuyita programu oba program director ne producer olina omusasula osanze waawo abasabisabye awo twogerera ku 3 ku 5 300 and 500 Latinamu nga bakukosa nnyo oluyimba ayi twayimbye kuki twayimbye kagambo gundi bizibu abakazi be batusindira ne Kanaiti Rose nako ne kabula musajja kyo yatasobola nagula Kanaiti Rose so bwajje wange nabimpitiramu kyenva musisitira musiriza nti ayi naddamu ayi ne gutojjera ne gukwata omuliro Salongo lwaki abakyala bano kabakyala kabaami tuyimbira bakyala abakyala yaleeta omwami mu kiduula mu kidongo fe tubala abakazi bawagira nnyo ayi nabyo video yabadde mu ayi nga Salongo mu video otabuse Latinamu video atabuse oyo ati omulaba abantu gwe baagala byebyo bintu ebitunda abantu balina ennaku nyingi people have seen days okitegeera nga baagala kusanyuka just kulaba bintu bya buseegu Salongo ayi ono Mama Faridi video tugikuwemu ekifaananyi yali mu ddiira agiraba yaliwo Mama Faridi abeerawo nanga mwami kikwatire eddala kinyweze nagamba nyweza ekyana kya TikTok ekyo bakiyita Shanlips wakiri bubi baaba ate oluyimba bwe batalukunamira terutunda naye nga Masolo ye wamulaba Queen Masolo namulabye yali atugamba ali lubuto oyo Queen Masolo yakulidde ye top ranking ya ranking bwa ebyo bimala ya byonna top wabyo gwe kyoyina omwana enambemu ate nga weba yali mu video ngali naffe abaseegu gutomanyi malaaya omuseegu n'omuseegu mu video kikiyinza okubeera kyetwakola kiba kijobi nga kusisiitiriza abaana tebaali mu mpale genda ku YouTube twava Samuli yenna Salongo omuntu obutaba mu mpale kiba kiggwa kitya bana tebakyayambala mpale zibookya era tebamanyi mirembe mulembe gwe guliko tuli kwambala mpale guno omusana fana bayita bati Salongo nze wemba mu video ng'omwana tayambadde eyinza obutaggwako eyinza obutaggwako video twabimanyira abaana batusiiga naye ku nnyindo naye ku mumwa nogamweyagale mulembe gwammwe ani akoze audio yagikoze bamuyita secret on the beat hey secret ate nga oyo producer omulaba baba Tabu producer wa Tabu Salongo ani abadde ku peni awo Latinamu yakwata side ye nenkwata eyange kugamba mwagaba na kiwatu ne tukola ne tusika
Tutambula. Salongo ekifaananyi kyani yakikoze kuba twasemba okukola ekifaananyi omwana nga akozeemu make-up yali atukutudde. Oli yakoze make-up si oli yakukola ku luli. Ku luno yabadde mupya. Ono yali mu video ya Chris Evans ndi kusasula ki. Yakoze ka make-up. Muwala oyo yafunamu ku ssente. Naye kati oli yakola oli yali yeetaga kusiba Salongo. Namusiba. Ali kitalya. Bamutamuga wa mukwaga. Kiboneze kyole kigwa. Olwa make-up omubi wamuteeka. Yankola defamation. So, ladda biduli akayimba kano. Ufuluma bambatira ufunamu butakkaanya. Olwedda akayimba katrendinga. Salongo n'agamba anze kabeera ku mukutu gwange ladda n'agamba nange kateekako kagenzeewa. Ababakayana bayaye babbi bakumpanya naye nga tebyo tetukyabyagala mu industry kyolina omanya oluyimba luli ku mikutu gyonna Salongo liri pazo gye luli ne ku gundi yange era oteka mulati olulaba ku YouTube oteka mu lunabe liri pazo lunabe era olulaba oluyimba lutrendinga namba 15 right now ate lwambuka naku 2 lwambuka zine sawo ziraba fa balina dancehall song fa balina dancehall song mu top 20 ku YouTube at YouTube terimba numbers tezirimba bro tusula Salongo bali kwagaliza 10 yaŋŋamba gw'omukubamu kubira amasimu ng'akodde gw'okutte gwobba chumi kirungi nnyo kubanga nti yategudde yagifunye mwabapima akasengejja kyonna kyeyayimbye kasa kinyumira abantu luyimba yalufunye bogamba tiyalufunye luyimba gwokutte gwobba oba toyagala yayimbye wabadde oba oyagala ayimbe kwato wa famire yakuyimbira ekyowulira ekisingakaawo so abantu bakyagadde yagifunye era kati agenda kulya ssente twamuvana mugenda namuteeka ku sho wakaaka yes gwokutte gwobba mu nkudi mu munyongo yes ne latinamu tugenda mutuwa kati ne latinamu abantu bebuliisa biiso kagadi kibaale hoyima tujja we are coming tutabaala tugenda kuba disco twagala ssente tuwali kirala kye twagala nelita dancehall mutegeko naye yatandise ndekindeki liita naye wange byonna byana byaffe byannyinaze byaffe so akatale ke eri bannayuganda n'abawagizi Platinum okoma mu management wazigoba kati okubuukinga bakufuna batya ebintu bya management byesonyiwe kati gwo bagenda kufuna batya nambe ebyo biveeko ayagala okumbuukinga gwegenda ku otekamu butesi Platinum lati buli wamu social media platforms zange ziriko enamba ya management oba enamba yange okubanza kukwata oba n'abakutte enamba gyonna abolabye bannayuganda mwebale nnyo okumpagira mwebale kunjagala basaba more love basaba more support nammwe abalya ssente zange ne munkotogera nga mwefula abakozi mulinga eminyo akantu bakaze emaali ezizza omuzigo abaana balya ssente abo lupi kano okampeera abalabi ba TV bakama baffe audience eyo banaye muli mutya n'abawuliza 9 katonyeze 8 Metro FM luna babatumidde nnyo abaagala nnyo bassebo ne bannyabawo mu biti byammwe omukama katonda atakuumira mpeera abawangalize famire zammwe n'abaana bammwe abakuumire n'emirimu gyammwe abataakiriza abantu b'emyoyo emibi abagaziiza ensawo zaabwe bafune buwumbi na buwumbi yaman amen so nze nkweyanza Salongo mwebale kunyuma mwebale kutambuza ndongo ndowooza trend yene eriwo empya omuntu alina kuyimba generation kyeyagala otalipira mulembe oyiguyinza okukuleka ndowooza kati mulembe kati ffe twajjanga tuwoggana byaggwako kati omwana obimutera mulaga oh shit what is this Bammy, I want to listen. Kana nyayi mbale kana. Aduka nnyo. Abukutanyo. Ya drum. Impoganira. So ngenda Salongo vule kapera ka hayi.
ngenda kufuna kapera ka ayi abantu abakulu bambe mu ayi ono muwulire mu ddoboozi naye nga mbajukiza tuli ku Silverback Lounge kyekifo ekyenjawulo abagala emikolo mbaga birthday parties Deka Live Band kagenda kuba katandika muje mutusange wano then Rupi promotion promoting endongo ku TV ne radio nebivulu mu gw'omukaaga tugenda kujaguza 10 years of Rupi Salongo olugendo olubaddemu 10 years of Rupi emmeeza wangi tunde million mekasana ngo 32 banajugula antu bazibu tunde mitwalo 10 tuyagala kingi so tuyagala tujjeko amasimu Ready bajukiza Prestige as events bachali banga mu byemikolo nembaga nabo bakabi mbanonyeko then TH Property Consultants nabagambi michama taka nebisigadde abasajja abo baddala besigwa tubanonye kuno bakubira namba za masimu tubenga tuono emizigo nokana ne balandi road kiba kibibulo kana ne road bikocha so Salongo mutume kapira ka ai tubate mugende mweyongereyo tulabe yaman yo si